Bw'oba olina brother wo mutabani wo oba kyaliwo nga mwana wa bulenzi ng'alina omuwala gw'ayagala could be ateekateeka na kumuwasa balaba bali serious nga katogo naye ng'omuwala ono buli kaseera abeera free like free mulabule olerabyeko muganda wo ng'alina omuwala gw'ateetera naye nga mubeera muli awo kankubire ku Jane ndabe hello Jane sorry mwana twagala genda ko achali waffe abadde alina ka birthday party amwendi nnyo count on me nkirimu nnyo ne muva mu ekyo lumbe oli omuntu ng'emirundi gy'owulidde brother wo ng'ayogera n'omuwala oyo teri lwamukwera namugamba I am sorry you know oba ngenda ku campus oba ngenda ku church training activity oba tugenda kulaba mulwadde oba leero ndi I am home ngenda kuba nongoosa buli lwamukubira bannange oli omuwala ng'abeera waali saagala akozesa kigambo nalumaga kubanga olwedde wano waliwo abalaba show zino ng'ate ye nalumaga naye nabagamba nti nalumaga bwe mujje mugendereramu bazadde atera okubaako erinnya lyalonda nga oluusi alikozesa kujerega kano kapantalewo kaliwa nga ye erinnya yalironda bulonzi si nti bantu bonna baba bwe batyo nolwekyo abamu babeera bannalumaga wano n'agamba sozi bannalumaga twakola ki it's not all about nalumaga I just pick the name maybe linyanguyira oba lyanyanguyira mwamulabika abawala bayita bannalwewuuba nalwewuuba kakati njagala kulondayo ebintu bigenda kubeera mukaaga saagala gamba nti this girl is cheap naye omuwala ono taliiko muwendo I would say taliiko muwendo bw'omutunulira mu bintu bino ebyenjawulo taliiko muwendo buli kintu ky'omwogerako kirina engeri gye kimussa oyo omuwala aba wakwegendereza tulina story ya brother ogenda kuwulira omuwala gwe bayita nalwewuuba ogenda kuwulira omuwala nalumaga first class ogenda kuwulira oba ogenda kulaba omuwala naawe ogambe nti ddala muganda wange bw'abanga omuwala bw'ati gwali naye mu bulamu bwe tetuba safe nze nga mulamu we oba omukyalo oyo tugenda okuyingiza mu famire tetubeera safe kyentandikiddeko tugambye nti omuwala ono abeera free buli wamwetaagira nga alabika nze wendi ekimere ku mmere abwenkirimu owe tulina wano akabaga amwe mbasangewa oba munsange mukimanyi nti omuwala oyo omukolo muba mwagutegese nga guli oba kapate kali kwa kasha oba baby shower bridal shower name it ka graduation party ng'omuwala ono talina gwamanyi ku mukolo naye nga mmwe mugenda naye omuwala ono nga takirinaamu buzibu kumusangayo era mubeera ku mukolo nga yabawa update naye nga ku mukolo talina gwamanyiko bamanyi tebannaba kujja kubanga ki yabadde golden opportunity agala Jimmy's like she's free always kigenda kuba kibi nnyo bwe naazuula oba bwe tuva mu show eno ng'otegedde nti twogera ku muwala nga ggwe sikikwagaliza naye ate ofunye omukisa nti ofunye omuntu akugambako nga tali biased why I don't know you I don't know where you stay but you just landed on this video or this show and you're like I don't know kiki ekigenda okuhooking up kikukuumireko naye ogenda kugimalako bw'ozuula ng'embeera eno ekwata ku gwe sweetheart it's high time tubeeko kye tukola it is so bad omwana ow'obuwala ntera nnyo okozesa ekigambo ekyo mu bawala ababa banneetonewaayi oli mwana wa buwala nga kikyengezaako okugyayo kati omwana ow'obuwala waliwo obumbejja obwo buli automatic oyinza nga tova mu lulyo olulangira but the mere fact that oyigala waliwo ekyo ekitiibwa kye tukusuubira kyobalaba ofuna favor bakusaasira mangu abantu bakulumirirwa mangu opportunities zijja nga wabaddewo balenzi ne bagamba katugiwona omuwala lwaki balina ekyo kibakulabako tekiri nti oli mulema nti olinako obulemu oba toweesobola never naye olina ekitiibwa olina favor yeekugirako kati omuntu bw'atyo ate bw'aba kiipu omuntu bw'atyo bw'aba agwa mu ttuluba ly'abannalubaga bannalwewuuba kya mutawana kiri so alarming and I am telling you it's bad
okubanga kyapyalingira obanga kituukira ku muwala nga ggwe. Kyenzikiriza nti naawe sikiwandyagadde. Don't be too available. Don't be so free all the time. Ebimu weekozeeko. You happened on Friday, Saturday, Sunday, and Monday comes in. Abantu bali mu end of year party. It's just an example. Buli kimu kibeeramu. Bambi batuuka okukulaba nga atalina byakukola. Oli idle. Kakati obwa idle buyingiramu ne disorderly. Ate abantu abo babeera ne bukarakita obulalalala. Omukolo tolinaako luganda nabo. Gweyagala okula ab'ebifaananyi bane mukubeeko ne wano. Bano be batanafuna keeki. Buli muntu n'akulaba n'ogwamu ensa. Oyo omuwala si ggwe. Kabeere mulala naye njala kutegeeza nti kikusiga ekifaananyi ekibi. Nsigazaayo ebintu birabiri bitaano. Njagala owulire omuwala gwe twogerako. Omanye omutawaana gw'oba oyolekedde bw'obanga yeggwe. Omanye omutawaana mwannyoko gw'aba ayolekedde ng'omuwala gw'ayagala y'oyo. Omanye omutawaana mutabani we gw'aba ayolekedde ng'ayagala omuwala ekika kino. Bannange katumuwulire. Mwami Sozi nkulamusizza. Nakozeeko comment kwe Satani audio nga nsaba nange okumpa bwe nnyinza okukola ekibozibozi kyange n'enkiweereza. Naye nsaba onsonyiwe bwe mba nga nkozesezza foramu enfu. Naye kino kye kibozibozi kyange. Ndi musajja. Naye emyaka egy'emabega nga nkyali muvubuka. Ndi w'e Masaka naye era ebintu ebimu ngenda kuba mbibikkako ku abantu baleme kuntegeera. Nina omulimu gwenkola. Twali abavubuka nga 5-6 nga tukola mu kifo kyekimu. Nga tufuna kasente from the salaries, from the allowances and from the tips from our clients. Kati e Masaka abo waaliwo kilaabu. Bannamasaka bagimanyi bulungi, kilaabu Tropicana. Ng'ekyali eno waggulu awo nga opposite Basiibye Pharmacy, Excel Insurance awo opposite. Kilaabu eyo yali y'amaanyi nnyo era yakola kinene okuleeta abantu nga Suna Beni ne Ashraf Kato eyeeta Ashbag. Baakolanga kaliyoki kati nga balinamu abawala abanyirira. Abawala nga bangi. Naye engeri gye twali nti twali bavubuka nga tulina ku ssente nga tugenda ekitu kyankalanya Tropicana eyo nga tubeera n'emmeeza ne tugijjuza ebyokunywa. Abaana abawala abo nga bajja okukola kaliyoki nga tubayita ne tubawa ebyokunywa ne tugenda ku stage ne tubafuuwa ssente. So eventually we started okwegabira abawala naye as I was a bit innocent. So my friends ne bangabirako omu. Waliwo n'omulala yatwalako omu n'omulala yatwalako omu. But because I didn't have the interest, saakitwala nnyo wala. But this girl buli yajjanga ku stage nga nzijayo ngende ku stage okuyimba naye like okumayiminga naye. Then after some time I was like I've picked interest naye nga si kyekyali ekiri awo ekyakabi ogamba. But we used to go there for fun, for karaoke and things of the kind, to pick fun. So here comes one fateful day. Myself with some friends of mine, we went there. Unfortunately, the club hadn't worked, so we went home, Nerutsala. Then the following day was a working day. I went to the place of work. Like I was feeling a bit disappointed because of what I had in mind that hadn't materialized. But now the following day was the day after was Eid. It had to be a public holiday. Then I had worked at night nga njina kunyuka sawa 3. So when I nyuka, this lady gave me a call
n'angamba ayagala kundaba. Innocently I accepted. Nemugamba, hey, it's fine. Where can we meet? H4, but I think I can mention the place where I told you how we can meet. Namugamba tusinkane ku Piatex Club. Abe Masaka bajimanyi ebiseera ebyali club nge yali guest house nga kuliko ne bar. It was some executive place. Nengende waka and then I freshened up. I picked some money. Nefuna wa boda na wa boda wange yantambuzanga ne mukubira najja nantwala. So I reached Nentura, white with the chica Antonio. She also came. Bweyajja netutula. Then mugamba naye I don't feel comfortable sitting here. Tugende wali manju, netugende manju netutula. So when we sat, she ordered for bail. Nemugamba bakuwe ne bamuletera chupa 2 nazisala mangu nezigwamu nasaba endala 2 nazinywa. I was taking club by then. So like nasaba to go for short call. Nemugamba it's fine. Nayimirira nagenda for short call. Kati bwe yagenda mwami Sozi, I was tempted okebera mu kasawo ke. Nina okusumulula akasawo nga ndaba mu spare nika, a toothbrush, Vaseline, toothpaste, a comb, a dress. I was shocked. So nziramu nenkasiba mangu munnange tebansanga. Leero bannange abantu bayiza okuntegeera, but I pray they won't. So bwe yajja ne tunywa sawa ziba ziwera nga 5. N'agamba mpewo empiseemu njagala kwebaka. Nemugamba genda eka. N'agamba nze siddayo waka nazze kusula. Mutima ne guntyemuka. So nemugamba let me go to the counter and book for a room. Nengenda nengamba omwana yali ku counter. Nemugamba ogenda kujja wali wentudde naye bwe tukubuuza like a room gamba nti zaaweddewo. Nenkomawo omwana najja nemugamba tufunireyo room. N'agamba hopelessly the girl didn't get what I had told her. So bwe yajja yagamba wasigaddeyo. By then yali ya nusu kasanvu. By then it was some money. It is a decent room. Ngenda ku counter nensasula. Nagenda okumala okusasula. This lady was with me. Ne bamujjako akasawo ne bakatwala mu room that I had paid for. Naye, as I told you, I wasn't like in the mood. I didn't have feelings for her. Kati netugenda netuyingira mu room. Nangamba abanyongereyo ekyokunywa n'ekyokulya. Nengenda ku counter ne mukolera order. Temwali mu intercom like making a call direct from the room. Ne mukolerayo order ya bell ne plate ya chips and chicken. Wetawedda chikanga 2 ne babireeta. She sat and ate. Kati nenoonya ekyokukola how I can leave the room ne kimbula. Kati nengenda mu kinaabiro ne naaba nenkomawo naye n'agenda. Kati bwe yazze she was there nenzijukira by then nali nsoma. Nalina akapapula ka coursework in my shirt pocket. Kati I pretended to have received a call and somebody had rang me and was reminding me that submission of coursework was the following day as the deadline, which was a public holiday, ED. She had me talking on phone, amaizo kunaba najja. Nangamba olimba. Swadde. So namugamba no sikulimba naye olaba kapapula kano ndagenda okatunulanga kuliko the name of the university, the course I was doing and the course unit. Nagamba gumwana gwe bulijjo osoma mwanga mwesimye kyokka muyina ssente nga n'okusoma mukyasoma.
Namugamba no, kusoma kwa kikulu munnange, nasomako katono, so I'm just trying to add some qualifications so that I can get a better job and better pay. She told me tetusobola kuva wano. Kati nga bw'omanya as a human being, obviously I had got an erection. This girl yajja n'apima, is it called the oluta on my manhood, n'apima, then naye ne yeepimako ku bukyala n'agamba gwe mwana gw'olaba ogenda kuba ontuuka ku mutima. So actually I was forced to I had to kutundulako ku vanilla. Naye as I tried to kutundula the vanilla, omwana ebintu bye yakola, I got so scared. Remember I told you I was kind of innocent. Actually I was, much as I had my own girlfriend and I was innocent. Ebintu ebyo nali sibigenda mu nnyo, like kutundula vanilla from X, Y and Z. But what she did, I got scared. Nentundula. And it was good. Naye nga obwongo bwali bungambye nti situjja kusulawo. I used my CD. So at the end, nemugamba no, I have to go. Nagamba tugende tusule ewuwo. Nemugamba ewo. Nakkiriza ne tutambula, kati abamanyi Masaka ne tutambula, ne tuva ku Pia taxi ne tukkirira mu Nakayiba, ne tugenda tugatta wali ku main. Kati twali twakatuukawo, a boda man came. Ne tumuyimiriza ne mugamba nakubuulire gy'alaga. She sat on the bike. Hardly had they set off than another one came. Nange nentuulako. Kati ne tutanze neevuga nga tudda mu tawuni e Masaka. Ngenda okutula emabega nga nabo batugoberera. Kati ne tukyama awo mu Nakayiba awo waliwo ka petrol station, I think bakayita BAM, okunywa amafuta. Ne bajja ne batuyitako ne bambuka ne babanga abatuuka wali ku Doris. Then they came back. Nengamba wa boda wange gwe nali nfunye, nemugamba omuntu oyo omulaba nti ye njagala kumutolokako. Sala amagezi gonna olabe nti tumutolokako. The guy accepted. Nangamba naye ogenda kwenyweza. Kati nabo ne bajja ne banywa amafuta, naffe ne tusimbula ngenda okutwambuka wambiyansi. Tulemabega ndaba bajja batugoberera. Ono bwayongeza speed nga nabo bongeza, bwakendeeza nga nabo bakendeeza. Kati ne tutuuka e Masaka mu tawuni, those who know Masaka opposite Moto complex. Ne tuweta ne tukkirira. Bwe twaweta ne tukkirira ne tuweta ku Hobart. Ne tuvuga ne tugenda, kati olaba ekikuba ekiva eri ku ofiisi ya meya ne kiyita ku Pepsi ekikkirira. Ne tuyimirira around there. They also came and stopped. Kati nengamba wa boda yali amuvuga. Namugamba omanyi kati still people who know Masaka town bw'osalawo waliwo ekizimbe, I think it is now a teacher's house gye baagula ba Uganda National Teachers Union. Naye yaliko House of Health by then. Waliwo ettaala ng'eri very bright. Namugamba gino muteeke wali ku kisaakaate, I'm coming. I pretended to receive a call. Ne basimbula ne bagenda. Kaakati ono omwana mulenzi yali anvuga nangamba tuula, ne ntuula ku piki, n'alyoka agisimbula ne twambuka awo ku Pepsi. Ne tuva ku Pepsi ne tuwambuka ku ofiisi ya meya ne tuwetanga, that is Edward Avenue. Ne twambuka ne tuyita awo awali currently Centenary Bank. Ne tugenda ne tugwa mu Kizungu ne tuyita ku State Lodge. Ne tukkayo eri wansi. I think nawe ab'e Masaka bamanyi bulungi, awo ne tukka Katwe. Honestly bwe natuuka we nali mbeera n'ekisaakaate saakiggula. I only climbed. Negwa munda nenzijako essimu. It sounds like a movie, and this is a real story. Actually, it is a real story.
So natuuka munda essimu ne njijjako neteeka amazzi mu bucket ne ngenda ne naaba. But when I came back, a sense of humanity came, ne mpulira nga kyenkoze si kituufu. Essimu ne ngizaako, mba nakagizaako bwe nti nankubira. Nambuuza, sorry, I was going to mention my name naye nsaba ndireke. Nambuuza, let me use mwana gwe. Nambuuza mwana gwe oliwa? Ne mugamba, you know what, I'm sorry, mbadde ngenda ku mentioning erinnya lya friend ate nga bwe mu mentioning obviously everybody gets to know the group that we had. Ne mugamba, a friend of mine has got an accident, ali Kitovu mu ddwaliro, so ngenze Kitovu mu ddwaliro. Nangamba kanzijaawo ku gate. Honestly, they rode up to Kitovu hospital. Kiro sawa no by then zigenda musawa nga 7. Ngenda okulaba nga nkubira essimu. Angamba, ndi wano ku gate, muliwa? Ne mugamba, tetuvuddewo kakati ate batusendese Masaka hospital. I think they rode the motorcycle ne batuuka ku Masaka hospital gate. Naddamu nankubira. Ne mugamba, yingira munda ojje ku emergency ward. Honestly, alabika yayingira. Kati mba ndi awo nga mpeereza message nga ngamba airtime ampeddeko, naye this boda guy wants money kubanga nze mbadde siinaawo ssente ate obwedde ali mu kuntambuza. I switched off my phone. Kati awo ebyaddirira, honestly simanyi byaddirira and how they sorted out themselves. So the story tried to end there like that. Kati after a period of like 3-4 years, I was in Nambole watching football. A friend of mine, era kuwapo mikwano gyange be twagomokanga nabo, nankubira essimu nambuuza oliwa? Nze ndi Nambole mu kisaawe. Nangamba, nze ndi Masaka ku ssaza. Ab'e Masaka bamanyi ekibeera ku ssaza, era when a person mentions nti ndi ku ssaza, one just gets to know exactly what was there. Nangamba, naye nina omuntu ayagala okulaba, nsaba bw'onaaba okomyewo, let's fix an appointment tomorrow, omulabe konze kale. Mupiira bwe gwaggwanga nninnya mmotoka nga nzira Masaka. The following day mba ndi awo nga oli ankubiranga ngamba program gye twakoze okyagiriko? Konze nkyagiriko. Nga ngenda, omanyi ogenda okutuuka okukyama nga this friend of mine is with the lady gwe nazannyirako movie. Na melting, honestly I melted. Najula okusaba ettaka limmere mu misozi. Kyenyinza okugamba, najula okusaba ettaka limmere, naye neekaza ne ngenda ne ntuula ku table. She welcomed me. Nambuuza bulungi nnyo, nange ne mmubuuza. Afterwards, as we sat and conversed, kati this friend of mine story nali nagimunyumiza naye nga only the lady didn't know nti ono story nagimunyumiza. So as we sat, we ate, we drank. This lady started narrating the story. Namugamba, gwe nkubuulire, oyo mukwano gw'omulaba is a film star. Neewaana obuyaayi we nabeerera mu Kariyoke nali mmanyi ndi mubanda, naye mukwano gwe yandaga obubanda. Era oyo mukwano gwe is a movie actor, asobola okuzannya firimu. So that's the kibozibozi I had to tell you kubanga mpulirizaako ekibozibozi ky'abantu abalala. Nange ne mpulira nga eky'omusajja much as it is short, naye nga it is worth sharing. That's what I had mu misozi. Kikyotawulidde ku muwala w'ekikaba kityo. Oyo brother tukwebaza kubanga ovuddeyo n'obitubuulira. Njagala tukigatteko tugende bugenzi mu maaso. Waliwo ekika ky'omuwala. Omuwala ono mu happening okuba muli ku Javas. Omuwala ono bw'atunuulira weyita
abanga alaga nti yasinga okutegeera ebyokulya ebiri mu kifo ekyo oba yali akibaddemu oba takibeerangamu. Bw'agenda okukola order, agenda kukola order y'ebintu ebiri expensive nga talina ngeri gy'afumiitiriza ku muntu agenda okubisasula. Sigamba nti ali mu kuodalinga ebintu ebiri expensive naye agenda okubisasula, no. N'okubirabika tabirabika. Omanyi byanjawulo, waliwo omuntu alonda ebintu eby'ebbeeyi nga yagenda okubyesasulira nga bwe bulamu bw'atambuliramu. Abantu bano tebaba close na bulamu buno bwe bagezaako okwagala. Ajja kujja mu Javas, ajja kusaba juice zino, olumu n'okumunywanga kutamunywanga, amala n'okumutuusa olumu nga tests gy'abadde ayagala. Oluusi alabye bukala abamanyi juice za Javas muzimanyi. Mubamu ne bukala, osooka kwagala juice ng'omwagaddeko kala, ayinza okugenda na kala nga tabuuza na kubuuza wano wasente meka, flavor kyene mulimu nga kyo kyagadde. Bagenda okuleeta obuleesi olumu oba kikaawa oba nga bakireese. Naye awulira ng'ayagala okulaga nti wa muwenda, ayagala okulaga nti wakatawiye, wakabiye, kati obwakabi abulagira mu kulonda bya bbeeyi. N'alyoka abironda babimuleeteranga bimukaluubiriza. Oluusi akuyingidde mu nsawo, takulumiriddwa, takulowoozezaako. Naye omuntu ono bw'abanga yeegulira yeeronda n'asooka ategeera ebbeeyi ya buli kintu, bw'amala n'alyoka agenda kukisingayo okubeera ekyensimbi entono n'awummulira ku ekyo kubanga yagenda ozisasula. Omuntu oyo njala kutegeeza nti temuba mulamwa. Ojogendere ate abantu abasobola okuba nga beegulira n'ebintu nga basobola obyegulira balumirirwa nnyo abantu abalala nga babibagulira. Era okitoka no kanze neegulira oba amazzi oba juice ngenda mwesasulira ayagala ajja kubuuza tulina ssente mmeka, tugenda kutambulira ku budget ya ssente mmeka, njala omanya budget then manye choice zenkola. Kubanga obuvunaanyizibwa bumulimu, empeka emera erimu ye. Alowooza nga agenda okukola choice, alowooza nga agenda okusalawo. Oli talowooza, azuula luzuzi, akifiiriza. Akola order y'ebintu, naye nga nkukakasa. Si nti byalonze bye bisinga okuwoma, n'ebyalonzeewo bye bisinga okubeera eby'ebbeeyi. Abantu abo tebabeerako muwendo. Bw'ozuula nti omuwala mugenda ku kaddeeti mutambula naye ng'ezo z'enkola ze. Abamu bamanyi n'okubagezesa n'asooka ye n'akola order. Bakujja kugamba nti kyalibadde kya buvunaanyizibwa, sooka otunuulire ono akuleese aodalinga biki. Kubanga luno olunaku si lwa kwemala ggoga, olunaku luno bakutadde ku minzaani, osisinga n'omuntu omundi ogusooka agenda kusunga naye eri oli nga ye takifaako tekimulya. Ne balyoka babireetaawo n'akulinda osasule. Omuntu oyo asaana kwegendeza. Kambabulire ekintu ekyokusatu ku bantu bano. Abantu bano batuuka mu bifo ebimu ojja sanga obutamanya luzungu kiri nnomo kubanga si lulimi lwo. Okubanga oli munyankole ng'oyogera Oluganda olw'ebitege akusunga yabeerako ekikyamu. Luno si lulimi lwo. Ate tusobola n'osanga omunyankole nga tasobola kwogera bulungi lunyankole ng'akuwa ensonga, banzaalira mu Buganda, nkulidde mu Buganda, nsomedde mu Buganda, nfumbirwa mu Buganda, nzaalidde mu Buganda. Tabeerangako mu West, kati ekyo nekyo tuyinza obutakimunenyeza. Naye abantu bano benjogerako ojja kumusanga oluzungu si lulimi lwe. Teri amukase nti olulimi lwogere. Naye n'alyoka alwanira mu ddu. Bwenjogera wano mulimu abantu bemulabye oluusi mbalabye ku TV mu basisinkanye ng'ogamba ow'Oluganda ekimwogeza oluzungu kyeki. Waliwo oli ayogera ng'ekigambo kiyiseewo buyisi kubanga yamanyira okubitabika. Ono si gwenjogerako, ono ayagala okukakasa nti ne luno olulimi ndumanyi. Naye olowooza aba alumanyi, azannyira mu luzungu, atagalira mu luzungu, ayogera oluzungu alugamba wait oba waitress, naye ng'ate yeetaagako amuvuunulira. Bavuunula ki ate bavuunula luzungu, baluzza mu luzungu. Omugamba mu luzungu naye yeetaagayo omuntu omulala amukyusiza oluzungu lw'okulutemaatema, alu upgrading lusobole okutuuka ku oli walutegeerera. Naye abo abawala ayagala kulaga nti naye wa buvunaanyizibwa yasoma. N'alowooza nti okusoma bagenda kukulabira mu luzungu lwafulumizza. Kakati n'alyoka ayogera. Oli amuddiddemu kubanga abantu abasinga generally agenda kujja ayogere naawe akwatendingeko mu lulimi luzungu. Atamanyi luzungu agenda kwogera Luganda. Abantu bali Oluganda baba balumanyi. Naye n'ayagala okulaga nti tasemba nakyo. N'asigala mu lulimi lw'atategeera. N'ayogera yes awateetaagisa yes n'omulundi n'ogwo. Kati oli n'amutuna n'agamba bannegona. Kati ne bakutunuulira gwe amuleese oli lwoya, oli dokita, ne balaba mismatch.
naye omuwala ono agezaako okwagala okulaga nti muyivu yabugumako yalaba ku mbaawo eziwera in actual sense ng'ali mu kwerabisa. Buno nabo bubonero obutali bulungi ku bantu betutambula nabo. Ekintu ekyokuna mwali mulabyeko abaana ab'obuwala abatambula ngo simanyi balwa nti nze mbeera nnyo mu baana abawala. Osobola olaba omuwala ng'ayambadde engatto empanvu naye ng'osobola okitegeera nti ono omuwala naturally bulijjo ayambala engatto empanvu. Osanga omuwala ng'ayambadde engatto empanvu n'obuuza omuwala ono ani yamukasa okwambala engatto zino? Ng'olaba zirina engeri gye zimumalako emirembe naye olw'okuba amanyi kiringa oba eringa ye trendi oba eringa ye fashion ng'ali mu kintu ky'atajjaamu ky'atasobola kye yeekaniikirako obwekaniikirize naye ng'agamba wendi. Kati njagala ogatta omuwala gwe njogedde ng'alina ebintu byonna bye ntandise nabyo ne kino ng'akirina. Omusanga akaalakaala n'engatto ku mukolo. Mwalimu balabyeko. Nogamba omuwala ono akkirize. Mukimanyi nti engatto empanvu si za buli omu. Naye ono agamba after all sinze nazeegulidde olumu abeera afunyemu akasente ze ng'asobola okuzeegulira. Si buli kye tusobola okwetuusaako nti kiba kyaffe. Waliwo ebiba nga bijja kunyuma nga byabalala. Onnaku zino osanga abawala bazita jump suit ekigambo ekituufu kyeki. Jump suit. Hey. Walu kamabulire. Mulaba jump suit. Abasajja tubeereyo ne tuba tunuulira. Nona bw'omwana ngamba ono lwaki yeetadde ku kibonerezo. Kyatukoza kitegeera bulungi. Ololabye namatimbo kati bajja gamba nkuba. Ololabye omuwala nga omuwala mukkiriza abantu mugenderere. Waliwo enviiri ojja kugenda weeteeke ku kintu nga si kikyo kyengezaako okujjayo. Osanga omuwala ng'ayambadde jump suit, smart jump suit, whatever. N'omutunulira bwe ngamba tuli ku kiwano. Naye ng'agezaako okubalaga nti wendi nnyo nze tebandeka. Kubanga amanyi nti yasibye emitwe gyena buli mutwe gwa mitwalo 8 gye mitwalo gya 24 toyina ky'omugamba kubanga sente zaagira ki azina. Kati ate n'abantu abamu bamanyi okusuddiya muveka abantu abamu mubagambe nga mukyalika gy'oluganda tukkirize nti eno gy'olaga ogenda kubeera mu kweyanika. Naye ono omuwala gwe mbagamba atalina muwendo. Omuwala alina omuwendo yeepima. But I think newankubadde kino kyekiriko ne kino si kyange. Nakkiriza oli omusanga ali mu nkondo tubalaba ku mikolo n'ogabannangu anaagwa. Ate ne baagala bajje batuule mu maaso nga mumulaba okuva eri gy'atandikidde ng'ayingira tent oba ayingira hall. Ne mumutunula nga munaafa ki? Abamu mugenzo balaba nga bagwa. Kati omuwala alina omuwendo. Ye muwala atuula ne yeepima n'agamba abaaye wano waffe wano si waffe. Wano nsaanye okwerekereza kino si kyange, kino kyensobola, ono yenze, kino kimpi si kyange. Ekyange kyekiwanvu. Eno kkala si yange, zino enviiri si zange. Oyo ye muwala gwe tutunuulira ekisembayo naye nakyo nga kikulu. Abawala bano kambabulira okumala beewuunyisa. Tatera nnyo kwagala kufaayo kumanya bikwatako. Ate toliiwo. Uli. Naye ate munange omuntu ono alabika nga atayagala. Of course tafaayo kumanya bikukwatako. Naye omutawaana ogusinga okubeerawo nti ate ebintu byemukanga nga mutambulyamu oba nga mukola biraga nti omuntu ono oteekeddwa okuba ng'omutegeera ekisukka ku ky'omulabako. Naye bano tebibakwatako. Be bawala boosanga ng'omuwala agenze ku mukolo n'atadda. Naye mbuuza ng'asuze wa mulenzi. N'omubuuza omulenzi gye wasuze obadde omumanyi nti atwesanze ku mukolo. Kati n'alyoka atandika okuwolereza omanyi omusajja nga anaakusala ne bw'oba omumanyidde emyaka. Anti laavu kiba kisima bw'eba yiyo alina n'atandika ogiwagiikirizaako awo obusongasonga naye ng'ali mu kwekangabiriza. Njagala okuba akafaananyi ng'ozuukuka mu maka g'omulenzi gye wasuze nga mwakoze ebyabafumbo naye ng'otandika okunula buli kimu mu nnyumba nga kyepya. Olanga n'okubuuza kakati twalaba n'amannya aganga sweetheart nga baby nga honey gagattawo naye nga ne bamala bakubuuza naye omulenzi gwe wasuze naye yeddira muziro ki nga si kikulu naye azuula luvannyuma nga kyali kikulu nga mu kusooka tekyali kikulu. Kakati abo abawala
era okumanya obeera mu bulabe omulenzi bwatyo tabaana nteekateeka yeeyongerayo naawe yasuze naawe byakiyitamu lujja biro bwe balenzi bosanga nga akunyumyako tolina value kumukolo ng'obeera nga mwawuka kakati mutuuka mu nnyumba y'omuntu munyumyaki bwe mutuuka mu buliri ye ne bwe mwogera kati tugeze mutundula vanira kati omugamba ki gwasinga bannange nalwawo kusanga nali nasubwa dda bannange gwe kirooto kyange bannange waliwo ebigambo okujja lwakuba nti ebintu ebimu tetubikola naye nnyinza okuba omuntu w'oluyi nensooka nsiriikiriza emikono neugana muwala gwe njagala ombalemu ku magezi ebigambo ebyo omanyi naye olwokuba omusajja naye aba alina kyayisaawo agamba akusungira busungiza naye ng'owulira omuntu ali mu kulokompoka ebintu ebitaliiko omutwe n'amagulu ne bakuyita omuyaaye ng'ogezaako okukirwanyisa naye nga buli kyokoze kitambulira mu bulamu buno obw'abayaaye njala kusembaayo nga nziramu kye nasoose omuwala abeera free kumpi buli kiseera omuwala akola choices ez'ebyokulya nga biri expensive nga tafaayo ate nga si yagenda obisasula omuwala gw'otambula naye nga tayagadde kumanya bikukwatako naye nga mutambula ku nsonga eziri serious omuwala gw'otambula naye nga tasobola kwepimira nti kino kyange kino si kyange yeekaniikira mu ngatto empanvu njogedde kyangatto mpanvu nga kyakulabirako n'ekigazi yeekaniikirira ku luzungu oluzungu si lulwe naye awulira ayagala okulukakasa n'ekisembayo kanjikuwenga bonus obuwala buno kankozesa ekigambo obuwala si butono mu size obuwala buno obulaba nga muli mu restaurant bugaba amateeka nga bugagabira bano abazze okubaweereza era omuntu nabwe tunogamba nene olaba omuwala ono awa oda nga nze ngenda okusasula ebyokulya aba kubanga yagenda okubisasula omuntu nga yalibadde ku ntujjo kubanga ayagala okukakasa genda ogambe muganda wo genda ogambe mwannyoko genda ogambe mutabani wo atunuulira ebintu bino nga assa ku minzaani omuwala gw'alina omuwala gw'owulidde omuwala n'alondoola omusajja okutuuka ku muti naye ng'azungira buzungizi ku booda n'abuna Masaka n'amwambuka n'amukkirira alondoola musajja nabagamba nti osanga omuwala ng'abadde agenda jjinja gy'akoma n'agenda paka Mbaale naye ng'emboozi etandikidde wali eri mu amaanyi bagavudde mu kifo ky'enkoko ennamawojolo kye bamugulidde n'alyoka akolera n'agenda asula Embaale agenda okubanyumiza emboozi ng'olubuto lwalina omusajja w'Embaale mutandika okumunoonya temulina we mutandikira naye nga baamusikira kutwawo mu mmotoka awawawawawo baasisinkana ku lumbe lwakuziika jjajja Ichuli era buli boogera ku Ichuli nga ajjukira omulenzi buli yogera njogedde ku Ichuli kubanga ye yakatufaako mukwano gwaffe njagala kumaliriza ebyo bijja kumala wensembyayo ateekwa okubanga ye gwandaba ng'ebigambo bino byenjogedde buweepima 2 3 4 yeggwe kale nkubuulire sikumanyi naawe tomanyi naye oba oyagala oba toyagala ojja kugalangatana mu relationships oba oyagala oba toyagala nga teri muntu akubalamu magezi olabika bulungi kubanga ekizigo kikutuulako ne kinoga abantu bano bassaayo nnyo omwoyo okufa w'ekitiibwa ekizigo yamanye ekizigo ekiriko yamanye ekitakola alina ennamba ya Hajati Lususu alina ennamba ya Maama Lususu alina zonna azirina ogenda okutuuka weyeekolirako nga zonna product ziri awo bw'awulira nti kakati birimu ovakado naye amukozesa ebyo babiteekamu nnyo amaanyi bye biba bibeeyimirira naye njala kutegeeza ojja kubikola naye ojja kubeera ng'ozunga buzunzi nga bakwagalako wiiki emu oli atuuka okukwagala nga siba kuba nti akwagala naye akagere kewalidde emitwalo 8 ku javaazi ayagala akuteekemu oluseke anyunyunteyo akasente ke akute mu bitiibwa yakuwadde 5 munnaffe okimanyi bulungi nti toyagala kwesa airtime wo twajirwa kati amasimu gasobola okubiipinga oba airtime kwali oba tekuli
oli akimanyi nti yakuteekamu oba akutadde kutugabaneewo okumala wiiki ayagala kuvuba akasente ke golooza nti akuliko naye olw'emize egyo bwe gityo mbyogedde kubanga nkwagala ate nkwagaliza kijja kuba kya bujega okukola entondo kubanga twogedde ku kituufu njagala kukwagaliza byonjagaliza bwe bibanga birungi byonjagaliza nga si birungi tebijja kuntukako kubanga sijja mbikkiriza Katonda omwagala omulungi twogera ebigambo bino ku bulamu obwa bulijjo ne bwe tunaagamba abantu bakutegeere bakuwa ekitiibwa nga tebasobola kusooka kwewa kitiibwa nga bo tekisobola kukola makulu jjukiza omuwala oyo omuwendo gw'alina aleme kwefuula wa layisi omuwendo ogwo bw'aguzuula amanya lwayogera ne lwatayogera amanya wakkiririza ne watakkiririza amanya gy'agenda ne gy'agaana okugenda ekisa kyo kakitumale saasira omuzadde agamba omwana we n'amugamba nti mwana wange ofa kino ensi naye ng'ayita kuli kubanga alaba yaliko ali mu biseera bye atuuka okuva mu stage bwetyo nga yeeyonoona ekisa kyo kitubeere kitujjukize ng'okwegendereza n'okubeera ab'obuvunaanyizibwa mu Kristo Yesu Mukama waffe and we all say amen.